Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Omubaka amanyiddwa nga Honorable Joel Ssenyonyi ono nga ye Leader of Opposition mu Parliament ate nga ali ku kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform agenzeeko wali mu Lubigi nga bwe mbikuwadde. Jjukira yalangiridde ku makya agulunaku olwaleero nti ngenda kuyitako mu Lubigi mbeere nga nnambula ku bantu abamenyeddwa amayumba gaabwe. Joel Ssenyonyi bw'atuuse mu Lubigi bamwaniriza bulungi nnyo wabula poliisi neegezaako okuteekawo embeera era wabaddewo ensasagge ey'okukuba tiya gas n'okubeera mu kafubo okwagala okulemesa Joel Ssenyonyi okubeera ng'ayogera n'abantu. Jjukira bw'abadde ayogera n'abantu ategeezezza nti ngenda neetoolako mu bifo eby'enjawulo tetugenda kwogerera wano mu kitundu kimu. Joel Ssenyonyi nga bw'ategeeza abantu ku ground mu Lubigi babadde ayogera nabo abasangibwa sayidi eyo abamenyeddwa amayumba gaabwe ekitongole ekya National Environment and Management Authority. Joel Ssenyonyi abadde agezaako okubanga atambula nga bw'abadde ategeezezza poliisi n'amagye ne batandika okukuba abantu omukka ogubalagala ne batandika okubanga bakuba amasasi mu bbanga okulaba nga bagumbulula abantu nga balinga abategeeza nti waakiri bw'aba Ssenyonyi asazeewo okutambula mumuleke atambule yekka temumugoberera temumuwerekera newankubadde azze kulambula bifo byammwe. Bataddewo embeera naye oluvannyuma Ssenyonyi amaze n'abeera nga ate atambulako okulaba nga alambula ku mayumba g'abantu gano agamaze okubanga gakoonebwa. Joel Ssenyonyi njagala kubanga nkuwa ebigambo byayogedde oluvannyuma lw'okubanga amaze okulambula ebifo bino. Ayina message jazze naawa annyonnyodde ekibaddewo byonna nga woobirabye njagala ate kubanga mbikuddiza wano ebigambo bya Honorable Joel Ssenyonyi obeere nga nabyo obiwulira. Red Zone TV kwoli gwatanaba kubanga osubscribe nga kikole kirira nsawula ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna wuliriza kanzije tubeere nga tweyongerayo. Tusinkana abantu b'omu Lubigi abantu bano bazenga batukubira amasimu beemulugunya gye tuli n'abakulembeze b'ekitundu ekyo. So nengamba abakulembeze bannanga ababaka n'abalala ne bakansalazi bameeya tugendeko mu kitundu ekyo tuwulirize abantu bano bali tuyogera ku nsonga zino kubanga njagala nyimire mu palamenti mbuze minisita kwe kikwatako minisita bonna naye nga byenjogerako mbimanyi nga nsimaze okutegeera ki ekiri ku ground. So kwe kugendayo olwaleero ne bakulembeze bannange okuwuliriza abantu bano. Abantu bano balina ennyiike balina ensonga zaabwe bagamba naye bazimba ebizimbe bino emyaka gino gyonna gavumenti ebatunyirira babaddewo abamu bagamba babaddewo emyaka 3 myaka 4 bamu bakadde bazaaliddewo abaana n'abazzukulu babaddewo ebbanga eyo. Abantu bano bagamba nti gavumenti n'okubeerawo kwabwe kumanyiiko era kyovudde olaba gavumenti basoloozaamu omusolo babadde balinawo zi businesses n'ebirala era nga gavumenti ebajjamu omusolo naye ati kaakati ebeefuulidde ngeri bo gye batategeera tebagamba nti naye lwaki waliwo enkola ey'abaana n'ebyana awo wenyini waliwo police station yo tebagizoddeko waliwo isuduliro y'amafuta nezi businesses endala bawulira amafactory ge bazimba mu ntobazi naki naye kati bo bagamba lwaki bayisibwa bwe batyo kwemulugunya kwe balina naye ate nga bagamba nti tebaweereddwa na chance kubawuliriza. So tugenzeyo okubasisinkana okuwayamuko nabo mulabe poliisi n'amagye bazaawo bakubye amasasi bakubye tiyagaasi neneebuuza bano si bayeekera tuze okuwayamuko nabo okubawuliriza ng'abakulembeze baabwe kakati amasasi ne tiyagaasi byaki olwenda abantu mbanyigiriza tebalina wakusula bizinesi zaabwe zonna muzisanyizaawo kati twagala tubawulirize tugende eri gye tutuula nga twogera oluzungu twogere ku nsonga zaabwe naye kati tiyagaasi masasi kwegamba olaba obutiitiizo bw'ekika ekyawaggulu obuswavu obutategeerekeka kibadde tekyetaagisa kukola bintu ebyo. Nayogeddeko ne Idi owa NEMA ne mugamba nti kaakati sookera ddala abantu bano balina okwemulugunya kwabwe balina ensonga zaabwe lwawo nammwe mwina ezammwe tutuule abantu bano balina abakulembeze ne batuzenaliza basobola okubavaamu tutuule mubawulirize nabo babawulirize. Gavumenti yonna ey'omulamu bwetyo bw'erina okuyisa abantu. Olaba gavumenti etuula neeyogera n'abayeekera kati ate bannansi abasasula n'omusolo lwaki tebasobola kutuula nabo at least representatives bawayemuko ku nsonga zino kubanga bo bagamba nti babali awo balaba ziweetiye ezize nezisenda ebintu byabwe mutuule nabo mubawulirize muwayemuko nabo kubanga bannansi balina ennyiike nabo mubawulirize.
business zibera ngamulira teka akatuze speed senda nimbatulugunya nga kibadde kichamu kifugira so ngeno genda girako no following up atusubire nti executive director wanne matete bamutegeka kazito ne meeting ebe kubeerayo banga yansubiza nti meeting ejja kubeerayo tuwayemu ku nsonga zino n'abantu bano nabo bafune chance babawulirize nsonga zino nsonga ki polisi gyekuwadde okulemesa okweyongerayo okulambula era embeera ebadde etakukubaawo well waliwo zaawo nga yeeyita osi agambye nti epayasi simumanyi simulabye abadde yambadde n'ekijaketi binya siriraba rank gyaliko byonna nga tebitegerekeka era nga mumulaba n'obutirizi bwayogera nabo bwayogera bwadduka temukasokokale simpulizanga akulirize nabo kiyogera niki awoza nti temulina kubeerawo wano naki nemugamba naye kakati ffe nga abakulembeze tuze tuwulira ebintu bino tetuze kulwana tuze kuwuliriza abantu bano nsonga kiboze balina tugenda okuzoogerako mu paalamenti n'awalala nga tubawuliriza nga tumanyi ki kye bagamba nga tetugendeire twogere ebyaffe so mubalabe nga badde mu paniki ndoza abagambe kakati mukubirewo amasasi ne tiyagaasi nga balinga zi robot so kyekibaddewo naye nga bwengambye nga tekyetaagisa omukono ogw'ekyuma kino tegwetaagisa bano si bayeekera ate n'ekirala bali mu kwogera n'abakulembeze baabwe batuwa ensonga zaabwe mwolwedde mubanyigiriza kati batuwulira ensonga zaabwe tuziteeseeko tulabe engeri gye tulungamya ensonga zino zonna zonna ekyo nakyo temukyagala lwaki abantu mwagala okubanyigiriza ennyo nti n'amaloboozi gaabwe temwagala gaveeyo kikyamu tukivumirira Tata Lubigi nsaba kwogerako nawe Tata Lubigi nze bannange mbasaamukirize eddoboozi lyange amanya gange nze Speaker nsaba yes omulabi waffe ali ku Lugiryo TV speaker we Nansana era nga y'omu kubatwala Nansana speaker nsaba gw'omu abadde ku ssimu nsaba obulire ku balabi waffe ab'Olugiryo TV ekibadde ku ssimu era nga mbadde mujja mugoberera ku ssimu poliisi etaddewo embeera nga teyagala bakulembeze abalonde bayogereko n'abantu abanyigirizibwa okulaba yes webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabula kyokola kya mutawaana nawe atanaba kubanga osubscribinga kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification abere nga tominsinga nsonga yonna ekiri mu Lubigi kyekyo kyekigenda mu maaso kyeweetaaga okubanga omanya ate byonna ebivaayo tugenda kubanga tubikuleetera maaso awo nina obutambi bwenjagala okubanga nkulaga olabe amaziga agali mu Lubigi omukyalo oyo gwolaba mu kifaananyi ekyo nina akatambi kenjagala okubanga nkuwa mu dakiika si nnyingi eziddako ate nkuwe n'omukadde omulala era nga noono naye bamenye amakaage ngenda kubanga mbikulaga mu dakiika si nnyingi nnyo nja kukusaba kintu kimu kwekuumira ku mukutu gwa Horizon TV bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole mu dakiika eziddako mu maaso awo njagala kukuleetera bano nga bambi bannyonnyola embeera gye balimu waliwo omukyala nga naye mukadde ng'ono annyonnyodde engeri gy'atakyasobola nakubeera nga adda mu kyalo kuba talina na waakutandikira era noono yennyini ngenda kuba nga mbikuwa mu dakiika si nnyingi nkusaba kintu kimu kwekuumirako atanaba kubanga osubscribinga kikole ensonga eno ebeere nga tekuyitako